Okulota engato kitegeezaki? Olota bakubyeko engato, olota engato zo toziraba, oyambadde engato nene, oyambadde engato ekunyiga, oyambadde engato njeru, n'ebirooto ebirala byonna ebyekuusa ku ngatto. Olwa tugenda kutunuulira ekirooto ekikwatagana ku ngatto. So gwe yali aluse ku ngatto, laba vidiyo eno paka gyekoma, ogenda bootegeera amakulu g'ekirooto kyewaloota. Nawe kenyini atakirotangako ova yakola video eno maybe mukama ayinza okubikula nakulaga. Ekirooto ky'engato kiri presenting amagenda mo specially. So kirungi nnyo okuba ng'otegeera amagenda go mukwano gwange. Nabagamba nti bw'obanga tutegeera birooto by'oloota mukwano gwange wandimisinga omukisa omunene oguli mu maaso go. Mukama ajja kwogera oleme kutegeera nga bwe byogera mu Yobu 3:3 sorry 3:14 nti Mukama ayogera omulundi gumu ebiri waawo abantu tebatasaayi mutima ti matumbi g'obudde ekironga beebase mutwe otungi Mukama ajja nayogera naawe. So olumuse bikutuukako n'ogamba saategeera nenga Mukama yakulabula. So olwa tugenda kutunula ekirooto ekyo ekyokulota engatto mu ngeri yonna mw'ozirootera. Obanga olooto oyambadde engatto nene, kyolina okutegeera kimu, obadde olina ky'obuuza Mukama. Bw'obadde olina ky'obuuza Mukama, katugambe obadde obuuza ku musajja oyo, especially abantu abaloota ekirooto kino babako kye babadde babuuza Mukama obanga babako ekintu ekipya kye baba bakayingiramu. Obadde obuuza Mukama ku musajja oyo, Mukama ngende n'omwami ono n'oloota ng'oyambadde engatto nnene. Mukama bakugamba nti omwami oyo gw'ogenda n'ensi emutuufu. Engatto nnene olaba akagereko kali omu katono, Mukama akulaga nti otojja kumusobola mukwano gwange. You're not compatible at all. So obanga olooto oyambadde engatto nnene ng'obadde obuuza Mukama ku mwami oyo obanga ku mukyalo oyo, manya nti Mukama oyo amukoze ki? Amukuganye Luganda. So abamukwano kyolina okutegeera, Katonda bakugana ekintu todda kulabisa maaso go, omukwano guziba amaaso. Ojja kutuuka eyo nga wayise ebbanga otandika okwejjusa. Ng'oba oli awo Mukama yakugamba gwe nolowooza nti akulimba. Love is blindness, so don't be fooled. Ekirala olota ng'oyambadde engatto nnene ng'obadde obuuza Mukama waliwo business gy'ogenda okuyingiramu oba obadde ogenda kutambula mawanga oba kintu kyonna. Ng'obadde okkiriza Mukama ku lwa business oba gundi kaliya yonna gy'ogenda okuyingiramu. N'olota ng'oyambadde engatto nnene Mukama bagamba nti totawaana mukwano gwange, ekyo kireke, omukisa ogwo guleke si gugwo. Obadde ogenda kola business n'obuuza Mukama nti Mukama nkole wano business n'olota ng'oyambadde engatto nnene. Mukwano gwange totawaana, anoonya kifo kirala oba anoonya business ddala. Oddemu obuuze Katonda. Amikwano tokolanga kintu kyonna nga tobuuziza Katonda. Totawaana. Obanga oli mulokole oli mwana wa Katonda. Otherwise obanga tofunye go ahead totawaana oyinza okukola loss ez'amaanyi ennyo ng'ate Mukama yandikuyambye. Ekyabo olota ng'oyambadde engatto nga ntono, kasaizi katono nga kakunyiga kye kimu. Mukwano gwange naddala ng'obuuza ku relationships, oyingidde relationship empya waliwo omuvubuka oyo alina byakugamba. Tuyagala kumulaga nti okkiriza Katonda bakubuuza Katonda mugambe kamala ogenda okubuuza Mukama tunaabiraba. Mukama bakulaga ng'oyambadde engatto ntono, yambadde akagatto otambula wena oli uncomfortable kakunyiga, nga towulira bulungi, manya nti era n'oyo naye temuli compatible. You're not meant to be together. So totawaana mukwano gwange. Kyakamenya okufuna ebirooto nga bino n'ofunawo niga zino n'ogenda ku feeling zo n'otambula ku feeling zo. Ate anjagala nnyo, ate biki. Yes, akwagala nnyo naawe, but wana bafuna kyagala n'asigala akwagala. Wanayita emyaka 5 n'asigala akwagala. Kubanga buli bbanga weyitambula ogenda okyuka mukwano gwange, ogenda okula. So bino ebintu bya relationship ya long run si bya kaseera kano. Waliwo omuntu ayinza n'okulaba ng'akwakirako bwakizi naye nga muli awolowooza akwagala naye ng'akwakirako. So ekimwasa bwe kinamala okuggwako kiba takyakwetaaga. So wota ng'oyambadde engatto nnene oba engatto ntono ng'obadde olina ky'okkiriza Katonda manya nti ekyo Mukama akikuganye Luganda. Now kyo tekirala olota nga bakubyeko engatto, badde olina ekifo mwolaze ne bakubbako engatto zo. Obadde ogenze mu kkanisa, ku mukolo, obadde olina woolaze. Obadde olina gy'olaga enkya n'olota ekirooto nga bakubyeko engatto, obadde olina ekkanisa gy'oyingiddemu n'olota ekirooto nga bakubyeko engatto, obadde olina omukolo gw'opulani ng'ogenda kunota nga bakubyeko engatto, oba ekintu kyonna n'olota nga bakubbiddeko engatto zo eyo. Obadde ogenda yingira business yonna n'olota nga oluziza engatto zo nga toziraba business eyo oba maze oyingira naye nga tolaba. Obadde olina omulimu gw'onoonya ogenda okutuukayo ku mulimu ogenda okukomawo, oba obadde oyingidde n'ojjamu engatto, tetera kujjamu ngatto ku mirimu naye ebirooto biba fani. Ogenda okulaba ng'engatto zo toziraba. Mukwano gwange Mukama bakuwoninga bwe bakanisa eyo totambulirawo. Mukama bakulaga nti amagenda go tegaliyo eyo mu kanisa eyo oba amagenda gagenda kubula.
mu kanisa gyoba oyingiddemu ojagamba kati ati lwaki Mukama bandaga nti amagenda gange gabuze ganyigide mu kanisa mujja otegere twali bannabbi b'obulimba namwe bamanyi abamu bamanyi abamu tobamanyi Mukama yagenda bakubikulira mulwe kanisa ezimu nga tezigenda kuyamba kukula mu nsi ey'omwoyo nga tezigenda kuyamba n'akamu so Mukama bakulabula ku kanisa ezo awe ba business Mukama bakulabula nti business yo tegenda kukola of course ogenda ku wastingirayo obudde bungi bwe ba kanisa nga bwe nkugambye bwe ba business oba mukolo gonna Mukama bakuganye kifo ekyo kiba kigenda kubeera nga kibi nnyo eri omwoyo ku mukwano gwange so otawakubiddeko engatto zo mu kifo ekyo beera very very careful abamu ogenda mu relationship obadde obooza Mukama ku lw'omuvubuka oyo kati nolotanga mune bakubyeko engatto zo ng'oli naye wamubadde mwinako we mulaze kakala engatto zo tozira Mukama bakugamba nti amagenda go gagenda kubula singa otambula n'ogenda n'omuntu otemuli compatible n'akamu mugenda kutawaana nnyo mugenda strugglinga so chances nyingi z'okubanga mujja kwawukana n'okwawukana of which kyakabenje nnyo of course oli mwana wa Katonda nga wayingira obufumbo obutukuvu si kyangu okufuluma so ebintu ebitali mu reverse gear lwaki oba papa kyaki nyino osuka n'obuuza Katonda noleka ogenda maaso Mukama bakukkiriza genda batanda bakukkiriza mwana wa Katonda Bible nga bagamba nti akulembera omwoyo omutukuvu abaana ba Katonda lindiiranga Mukama ajja kuwanga ekisinga so emikwantu tukyeyongerayo eno Chosen Generation esabe yanjoyidde bampita brother Steven mwerezawo nga bulijjo akukyane tuba tuddamu ebirooto teeka ekyosi kyo mu comment section tujja kuba tunonyigiddamu bwanga otulabira ku Facebook nga wandyagadde okulaba ku YouTube genda ku YouTube yoteekamu ekigambo ekimu ebirooto oba brother Steven video esooka waggulu ojja kuba otulaba so tukyongerayo n'ebirooto bwanga olootanga engatto zo zirimu ebituli mukwano gwange ekyo kikolimo oloota engatto olaba engatto zirimu ebituli ziwumusemu ebituli zoyina zoyambala mukwano gwange tegeera nti ekyo kikolimo omwoyo gwa kubonaabona hardship kutawaana bwanga oyambala engatto netuka okugyamu ekituli so gwe guba mwoyo gwa kubonaabona hardship omuntu oyo ng'akasente akajja mu bulumi tugira bazadde baffe batugamba sente zange nzijja wala mwana gwe bakitowulira be kibayita ekikolimo ky'obwavu ekyo mukwano gwange hardship kutawaana oswetinga nnyo naye tolaba kufuna oloota engatto zirimu ebituli beera very careful ofuna ekirooto nga kino yingira mu kusaba n'okusiiba nnaku nga 7 zandibadde nnungi nnyo wegayire Katonda wenenye ku lw'ebikolimo ku ndagaano z'abajjajja baba basooka n'ebyokoze ogambe Katonda akuyambe akuteekeko favor akugye mu nnyumba y'ewammwe beera ng'olwana otalo buli kaseera mukwano gwange ate layiga okuwayo mu nnyumba ya Katonda waayo kimu eky'ekkumi kubanga sometimes obusibe mu business buva ku butawaayo mu nnyumba ya Katonda Bible egamba alaba omuntu alinyaga Katonda tubabuuza Mukama twakunyaga ki ala munyaze bimwe be 10 n'ebiweebwayo so Mukama agamba mulete bimwe be 10 n'ebiweebwayo mu nnyumba yange mbeeremu ekyokulya so obutawa kimu kya 10 kikolimo kyennyini oloota engatto zirimu ebituli kubonaabona hardship kustrugglinga mu bulamu kuwestinga budde kubanga omuntu obanga otawaana mu bulamu nga tomovinga bulungi kitegeeza ogenda westinga obudde bungi mu hardship eyo kuba kubonaabona kuwestinga budde disappointment so ngatto nga zirimu ebituli mukwano gwange beera very careful beera busibe kale ate bw'oloota ng'oyambadde engatto nga njeru kitegeeza butuukirivu righteousness okay butuukirivu kutambula bulungi na Mukama bw'obanga oloota olina omuntu obadde obuuza Katonda ku muntu oba relationship n'ogamba Mukama ono partner mutuufu n'otanga oyambadde engatto enjeru ng'otambula naye yes Mukama bakuwadde go ahead obadde oli mu byo oloota osaba Katonda ku business yo gy'ogenda okutandika n'otanga oyambadde engatto enjeru Mukama bakulaga nti go ahead so engatto enjeru za butuukirivu righteousness so obanga oloota zoyambadde manya nti oba ofunye go ahead ekyo tekirala bw'oloota ng'oyambadde engatto nga nkyamu oyambadde engatto naye nga nkyamu bw'oloota ng'oyambadde engatto enkyamu Mukama bakulaga nti ekintu ky'ogendamu si kituufu oba ekintu ky'olimu si kituufu obadde ogenze mu kifo naye ng'olambadde engatto si zizo ngatto nkyamu ngatto za muntu mulala yenna si zizo obadde ogenze mu kifo n'ojjamu engatto ketukaka ng'oyambadde engatto ogenda okulaba ng'oyambadde engatto si zizo abadde obuuza Mukama ku muntu Mukama ono gwe bagenda naye yes kati ojja kwebuuza lwaki ekirooto kino kitambulira nnyo ku partnership kitambulira nnyo ku bintu bya relationship kitambulira nnyo ku bintu bya business ebintu ebiriko amagenda so ekirooto ekyengatto kitambulira ku magenda most of the times kitambulira ku magenda kyobola kitambulira awo ekirooto ekyengatto so bw'oba waloota ng'oyambadde engatto nkyamu bw'oba wadde obuuza Mukama ku muntu oyo Mukama bakulaga nti omuntu omukyamu gy'oli okay bw'oba wadde obuuza Mukama ku mukwano gwe nga tomwekakasa bulungi ogenda olaba oyambadde engatto nkyamu na Mukama bakulaga omuntu oyo mukyamu mukwano gwange
so bw'olota ng'oyambadde engatto nkyamu ekyo kintu kitegeererewo nti ebintu tebigenda bulungi. Kati ate bw'olota ng'oyambadde engatto nga nkyafu, tulabye ng'oyambadde engatto enjeru nate wati bw'olota ng'oyambadde engatto nkyafu. Bw'olota ng'oyambadde engatto nkyafu, Mukama baakulaga nti engatto enkyafu zirepresentinga unrighteousness, okutambula butali butuukirivu, amagenda g'olimu sigago, amagenda g'olimu otambula butali butuukirivu mukwano gwange. Bw'oba ng'obadde obuuza Katonda mu muntu olaba ng'oyambadde engatto enkyafu, Mukama baakulaga omuntu oyo si mulungi n'akamu mukwano gwange. Engatto z'oyambadde z'oli mu kutambuliramu si nnungi, yambadde engatto nkyafu ziriko agasooto. Mukama baakulaga mukwano gwange omuntu ogenda n'esi mutuufu, oba kiki ogenda oyingiramu si kituufu, obanga tewali bizinesi gy'ogenda kuyingiramu, obanga tewali muntu yenna, manya nti gwe gennyini ng'obulamu bwo engeri gye weetambuzaamu oli musaikire okuba ng'otambulira mu kkubo bbi nga weetaaga okukomawo ku track. Tegeera ekintu kimu mukwano gwange, obanga otambulira mu kkubo lya sitaani by'ogenda osisinkana, ky'oba abamu aweebuuza lwaki abantu bakyamu be bajja mu bulamu bwange, lwaki tewali balokole bendaba, lwaki ndaba bantu balala bamadiini malala, bakazi mu fumbo yajja mu bulamu bwange. Oyinza okuba waliwo ebitanateera mu nsi ey'omwo, ebinaateera abaana ba Mukama bajja kujja. Omanyi lwaki abaana ba Mukama tebajja mu bulamu bwo? Abaana ba Mukama beba banoonyeza mu Katonda, tebanoonya na maaso gaabwe gokka, banoonyeza mu nsi ey'omwoyo. Kati bo bwebaka batambula mu nsi ya mwoyo tebasobola kuba nga balaba gwe, tebasobola kulaba, balaba abantu bali mu nsi ya mwoyo. So kati gwe bw'obanga okyalimuko ebikolimo okyaliko ojja kulaba nga tewali nagambako, tewali yadda yali interested. Abaluusi abajja nga babikolimo, bantu bafumbo, bantu baliko kwegamba nga tebategeeka naye busiba oyagala, okitegeera. So bw'obanga olwo tuyambadde engatto nkyafu, kebeera obulamu bw'omukwano gwange ng'otambulira makubo ga Katonda. Bw'olota ng'oyambadde engatto nkyamu, Mukama baakulaga nti omuntu oyo si mutuufu. Olwo tuyambadde engatto nkyamu nga size engatto z'obadde olina okutambuliramu, engatto nkyamu. Mukama ayinza okukulaga bw'obadde omubuuza Mukama ku lwa bizinesi eyo si ntuufu, omuntu oyo si mutuufu. Ekyo kirepresentinga okwestinga obudde. Oyambadde engatto nkyamu tolina gy'olaga na ngatto zitali zizo, era ojja kutuuka gy'otuuse okomezo nannyinizo. So kuba kuwestinga budde, disappointment, embarrassment, frustration, bitunga ebyo olutuyambadde engatto nkyamu. Bw'oba ng'ogenze mu kifo bwe bakkanisa n'otanga oyambadde engatto nkyamu, Mukama bakulaga ekkanisa yagikuganye, ekifo ekyakikuganye, oyambadde engatto nkyamu, oba n'olutanga oyambaddemu ngatto za muntu mulala, ogenda okutambula kutuuka w'otuuse ng'engatto za muntu mulala. Mukama bakulaga nti ekifo ekyakikoze atya, akikuganye mukwano gwange. Kintu kimu kyolina okutegeera, Mukama wakugaana ekintu mu lwento walaza mpaka, wona walaze mpaka ekigambo kya Katonda kijja kuprovinga nti wrong run tiwali mukyamu. Owestinze obudde bungi, omuntu gwe wandigenze naye kati yagenda dda, kati kugamba oli awo, okwestinga obudde bungi. Omuntu gw'olina ogenda naye bwakuleka n'ofunamu omuntu omulala, era ky'ofunye tekibanga kiri. Mujjukira ni Esawu omukisa gwe baagubba, muganda we Yakobo yajja agenda okujja ng'omukisa bagututte, neegayira kitaawe n'amugamba, taata nsabira omukisa omulala, olina omukisa gumu gwokka. Taata we yamusabira naye bye yamusabira tebyalinga biri bye yalina okufuna. So omukisa Yakobo n'akola ki? N'agutwala. So omukisa bagutwala, omukisa bagubba ne gugenda mukwano gwange. Abamu olota otambuza bigere, toyina ngatto mu bigere ng'oli mu kutambula mukwano gwange, oli otambula toyina ngatto mu bigere. Oba toyina ngatto mu bigere, kuba kuluzinga magenda go, kutambula ngatto, kozi obanga toyina ngatto mu bigere oba olagawa, oba toyina gy'olaga mukwano gwange, era mbulamu ojja kulanga toyina gy'olaga. Otambula mu bigere, kuluzinga magenda, danger, manya nti akabi kagenda kukugira sawa yonna kubanga toyina ngatto mu bigere, danger. Okay, kuba kumisinga destiny yo, destiny ge magenda muntu gy'olina okutuuka, destiny gy'olina okulaga. So kati wanga toyina ngatto mu bigere, manya nti destiny tewali kubanga olaga wanga toyina ngatto mu bigere mukwano gwange. So kubeera lonely, toyina ngatto mu bigere, obeera wekka. So obanga otanga toyina ngatto mu bigere, beera very careful n'ekirooto ekyo. Si kyekirooto ky'ofuna n'odda mu kwebaka obwebasa otulo. Nga toyina ngatto mu bigere, manya magenda go toyina, era magenda go baagabba, gaawanyisibwa, gwe kennyini wagaluzinga. So kibeera kirooto kya kuluzinga magenda, obeera toli ku track. Otanga oguze engatto mpya, ebeera new beginning, kiba kitegeeza new beginning, new opportunities, favor, joy. Olaba oyambadde oguze engatto mpya, obadde okkiriza Katonda ku business, kati olutanga oyambadde engatto mpya, Mukama bakuwadde go ahead, kitegeeza magenda kugatandisa okuba nga gatereera. Oguze engatto mpya, new opportunities, new direction, change of story, nti
oluyimba obadde okuba lukadde ennaku biki naye katolota oguze engatto mpya kitegeeza oluyimba lugenda kukyuka mukwano gwange. Obadde okaaba, obadde olina ennaku, oluyimba lugenda kukyuka, ssanyu ligenda kuba nga lijja. Abamu olota ng'oyambadde engatto za black. Olota ng'oyambadde engatto za black mukwano gwange, ekyo nakyo kirooto kiraga nti amagenda go mukwano gwange si malungi. Engatto za black zirepresentinga kizikiza. Olota oyambadde engatto za black, maanyi ga kizikiza mukwano gwange. Magenda go kubanga tegali bulungi, galimu attacks ez'amaanyi okuva mulaba esitaani, deception, kugamba bintu bya sitaani. Olota oyambadde engatto za black nga mwotambulira, manya nti no otambulira mu kizikiza mukwano gwange. Weetaaga okuba ng'ovaayo ode mu kitanga, oyambale ku ngatto enjeru, oyambale ku ngatto eziraga amagenda go ez'obwakabaka bwa Katonda. Yes, watu na subscribing olinda ki? Subscribing okone kade okubanga gwe muntu gwo gusoose, so that bwe tukola video, bweteka video beera omu ku abasooka okuziraba. Bwe subscribe n'okona kade, video lugenda wetu YouTube ebe kikweza mu notification. Ona kalike yako wekaba tekakukola obifu katukola bulungi eno kayambako okutambuza video eno. Muna woli wona buli wola video zaffe kijagala okugamba kimu, buli wozisanga beera ng'osharinga video zino, beera ng'osharinga kubanga ziyamba abantu bangi. Mamba ninyo mwena abantu kidenga munebaza olokola video zino nga ziba zibudde amaaso. So olabira video zaffe wona wojabira ku Facebook wona wojirabi mukwano gwange sharinga video eno. Yes, tukyeyongerayo. Bolotanga oluzinze engatto yemu, obadde olina olina oluzinze engatto emu, bw'obanga oli mufumbo, manya nti wandifuna ebizibu sawa yina mu makaago. Yes, olina kuba na ngatto bbiri ne kati oluzinze kemu, kitegeere nti no wandifuna obuzibu sawa yina mu makaago, wandifuna divorce, wandifuna ebizibu, wandikuba ebizibu, manya ebizibu ebigwa mu maka sinza bimalayo ebingi. So wandibanga waliwo ebizibu byolekedde amakaago. Olota oluzinze engatto emu. Kubanga toli most of the time kiyinza okuba nga kikwataganira ku business, olota oluzinze engatto yemu, manya nti no wandifuna ebizibu. So kyo tukitambulira ku bizibu. So sino kyo kyofuna nodda mu kwebaka webasa otulo. Olota oluzinze engatto zo bbiri era kye kimu, kirepresentinga loss, kirepresentinga okuba nga ova magenda gova ku direction, kirepresentinga okufuna marital problems. So kyo kitambulirako biki bizibu oluzinze engatto yemu. Bwaba mwana we yaluzinze engatto mu kirooto, manya nti omwana we oyo waliwo ebitali bituufu ebigenda maaso mbula. Bwaba mwana muto, probably wayinza okuba nga ali omuntu akoze ekintu ekikyamu kuyita mu ddogo. Bwaba mwami we nga gwolose nga aluzinze engatto ye tagiraba, ayambaddeko emwenda atagiraba, manya nti waliwo evil powers ezagala okukola nga zimujja kutwako kubanga zimujja mu magenda ge kumwesitingira obudde. So bwabanga kweke nnyini mwana wo, baawo, mukwano gwo, omuntu yenna nga aluzinze engatto emu, emanya kyekimu. Kati ate bw'obanga olota ng'ogula engatto, olota ng'olaba ogula engatto mpya, mukwano gwange Mukama baakulaga nti ekirooto kirepresentinga new direction. Most of the time zozo okubadde mu kusaba na kusiiba, olota ng'oguze engatto mpya. Mukama baakulaga nti nno a new beginning. Okay? New beginning eze, olota oguze engatto mpya, but that beginning ebeze okuyita mu sacrifice. Kati fenga abaana ba Katonda tetuwa saddaaka, tetusaddaaka bantu, tetusaddaaka mbuzi, tetusaddaaka nkoko. Naye Bible egamba offer yourselves as a living sacrifice, nti muwe emibiri gyammwe nga saddaaka. Kati bw'olota ng'ofunye engatto ogula engatto mpya, Mukama bakulaga nti nno deliverance ze ofunye okusinziira ku ngeri gy'obadde osiibamu n'okunoonya Katonda. Sacrifice obadde owaayo zibadde zigula mu nsi ey'omwoyo. So mu nsi ey'omwoyo tuguza sacrifice okusingira ddala ey'okwaayo, kwekofaringa as a living sacrifice maaso ga Katonda, okuyita mu kusaba n'okusiiba, okunoonya Katonda okw'amaanyi. So obadde omuntu akuwa engatto mpya, ng'ogula engatto mpya, omuntu okuwa engatto empya nakyo kirala. Naye nga gwe kennyini ogula engatto mpya, kirepresentinga new beginning, naye ng'eyise mu ki? Mu kugula, in other words, kugula spiritually, mu saddaaka. Kati ate bw'olota nga otunda engatto, ekintu ekyo kibi. Otunda engatto zo mukwano gwawe kuba kutunda magenda go, nga olaba Esawu. Esawu muwaka yakenye ekyokulabirako kubanga representinga amagenda, naddala mu kirooto nga kino. Esawu yatunda obusika bwe n'akagoyo k'emmere, mumanyi bulungi nnyo abasomyi ba Bible. Muvubuka yajja yava kuyiga ng'enjala emuluma. N'agamba muganda we nti mpa akantu ako nkalye, akagoyo ako nkalye. Muganda yali ali kufumba obijanjaalo. Namugamba bimpe mbiryenze kutunza obusika bwange. N'abutunda mu by'okusaaga. Era yakaaba nnyo mu nkomekero. Walabye omukisa gwe nga bagutwala. So kubanga otyo otunda engatto mukwano gwange manya nti kubanga tuli mu business ya kutunda engatto. Kubanga tuli mu business ya kutunda engatto, otanga otunda engatto zo. Mukwano gwange manya nti amagenda ogagenze,
kiri presentinga okudde mabega okuva magenda go obwavu kiri presentinga setbacks ez'amaanyi oloota engatto z'omukwano gwange ekyo kiroto kibi nnyo ddala ate bw'oloota ng'omuntu akuwa engatto oloota omuntu ng'akuwa engatto nga mpya ekyo kiri presentinga favor oba ogenda ofuna favor mu bantu kiri presentinga new opportunities ezigenda okujja okuyita mu bantu kiri presentinga progress destiny helpers baba bagenda kujja mu bulamu bwo manyi waliwo kye bayita ba destiny helpers omuntu omajja mu bulamu bwo bonna ne bukyuka story n'ekyuka so oto omuntu akuwa engatto nga mpya manya nti no ezo new opportunities kiroto kirungi nnyo ddala nabagamba banacho generation bafune kiroto kirungi tewebaka bwe basitono gamba kiwedde ne webaka bwe bali mukama nedda mukwano gwange ekintu kyonna mukama kyakuwa oba kyakusuubiza okiyingiramu na ssaala waliwo yayimba akayimba nti kyofunye mu ssaala kikume na ssaala so bw'oloota nga ekyoto nga lulaba nga kirungi kinyweze mukwano gwange kubanga omulabe sitaani tasaaga ate sitaani gwe bizinesi ye kujja kubba bintu by'abaana ba Katonda Bayibuli egamba sitaani yajja okubba okutta n'okuzikiriza mukwano gwange bw'olaba ekyoto kyonna nga kirungi manya nti waliyo sitaani akirabye sitaani akitegedde ajja kujja ayagala okukibba nabanyumiza no story ya Daniel yali mu kusaba n'okusiiba ennaku 21 yali olunaku olwasokera ddala ekiragiro ne kiyita mu ggulu kubanga bamuleetera ebintu naye byatuuka ku lunaku olusembe lwabirimu olumu singa teyamalako kisibo teyandibifunye naye ng'ensonga lwaki ebintu ebyo byamutuukako leeti olw'ensonga nti waaliwo olutalo wakati awo bamalayika ba Katonda nga babireeta n'emyoyo gya sitaani kubanga bimulwanyisa okubanga tebimutuukako biri mu Bayibuli omukwano oyinza ogamba ate olutalo kumala ennaku 21 mpaka ku lunaku olusembayo omusajja gye yakoma okunyweza Katonda gye yakoma okusaba bamalayika gye bakoma okwebakoma okufuna amaanyi oluzungu anti so njagala otegere nti nno gwe gwasalawo mu nsi eyo omwoyo ebintu bituuka mangu wabirwawo kubanga gy'okoma okubeera ow'amaanyi gy'okoma okwempawalinga bamalayika bampawalingi kigambo kya Katonda kyewatalinga n'amaanyi gaago okusaba so bw'onafuwa ebintu tebijja kutuukako oba onakutuukako sitaani ng'abitwala mukama akwera mu ddyo sitaani atwalira mu kkono so mukwano gwange beeranga mulokole w'amaanyi ng'oyokya muliro so bw'olota nga bakuwadde engatto mpya favor blessings new opportunities kubanga zijja mu bulamu bwo abamu olotanga olabe engatto nnyingi olotanga olabe engatto nnyingi nga mpya sibikadde mukama bakulaga nti new opportunities emikisa emingi genda kujja mu bulamu bwo si gumu sebiri favor mikisa emingi kyoto kya mirembe kya ssanyu genda kulaba ebintu ebirungi nga bijja mu bulamu bwo olota olabe engatto nga nnyingi engatto nga nnyingi olotanga olabe engatto nnyingi manya nti opportunities ez'amaanyi zigenda kuba zijja mu bulamu bwo kyoto kya progress kugenda maaso kweyongerayo ate bw'olota ng'oyambadde engatto za kala bbiri emu ya kala eno endala ya kala ndala mukwano gwange ekyoto ekyo kiri presentinga confusion mu bulamu bwo oli confused tosalawo oyikyate ekinyuga tonyuguga oli awo kwegamba naaga otoyambadde engatto za kala bbiri emu ya bbulu endala ya orange emu ya black endala njeru eriko n'ebisooto osinzira ku size ku kala z'oba oyambadde ate osobola okuloota ng'era oyambadde engatto kibaliga otoyambadde engatto kibaliga mukama bakulaga nti nno toli mu magenda go mukwano gwa otagamba oyambadde engatto za kibaliga kibezinga disorganization mu bulamu bwo kiri presenting okubanga toli magenda go toli well established kiri presenting okubanga otambula bulungi olina okweganizinga obulamu bwo mukwano gwange oyambale engatto bulungi so bw'otanga oyambadde engatto kibaliga kiraga obutali serious kiraga okubanga toli mu magenda go totally disorganized mu bulamu bwo kibaliga wadde obuuza mukama ku business obuuza mukama ku muntu otanga oyambadde engatto kibaliga manya nti si birungi mukwano gwange si birungi n'akamu abamu oyambadde kakondo bakwano bange abasinga beetulungi byana bagamba ekyoto kino kiri presentinga kweyongerayo olwokubanga obeera waggulu otambula waggulu naye ekyoto kino olwota oyambadde kakondo mukwano gwange gubeera mwoyo gwa seduction mwoyo gwa seduction gutabula ku mwoyo gwa Jezebeli atwayinza okubanga bakwakirako mukwano gwange gwe nga tomanyi otoyambadde kakondo otambula gwagawana obukondo so kubeera mwoyo gwa seduction mwoyo gwe gutyo gwa bikemo kugamba si kiroto kyandibadde kikusanyusa ennyo ng'olaba otambudde oyambadde enkondo weeyagala abasinga balowooza nti ekyoto kino kirungi era ndi good naye ekyoto kino kirimu nnyo Jezebeli mungi oyinza okuba gwe kennyini toli mu Jezebeli naye nga oyinza okuba nga olina ebintu ebitonotono byokola nga biri mu Jezebeli naye nga tomanyi obanga abantu bakwakirako nga abantu bakola nga bakwakirako omuntu okubeera nga abantu bakola ki bakwakirako ng'oyambadde akakondo kawanvu wenna otambula okola oti abamu ng'otaddeko n'enjala naye nga ojja kugenda otwesinga mulamu nga abantu bakwakirako nnyo kwegamba buli muntu yenna n'omulalu ajja ku ggwe toliiko yadde entiisa n'emu
buli agala okuwasa atukira wuwo sirwa kuba tino oli mulungi nnyo sirwa kuba nti oliko nnyo favor lwa mwoyo gwakwakirwako natalina gyalaga yase nga abantu bakwakirako nnyo omwoyo gwa seduction oba ng'olina obutu obutonotono nage ng'olina obutu obutonotono bw'okola. Nakolako wano video ekwatagana ku birooto by'olota ng'oli mwenzi osokera n'ogikeberako eriko okuyigiriza kw'amaanyi nnyo. Waliwo obwenzi obutalabika weemoolamoola ku kamera osookayo kabina nenge gyotulamu gayo kuba ebifaananyi mujje mundabe ebintu ng'ebyo kookoonyo so obwo nabo babwenzi sogenda laba video eyo nonya ebirooto eby'obwenzi by brother Steve nja kukola video ennungi nnyo. Bamu olota nga engatto zo zaazise omuntu akweyaziseko engatto kyolina okutegeera kimu nti olota nga oyazise engatto zo manya nti waliwo abba ideas zo waliwo omuntu ali mukuba ideas zo engatto zo magenda kati obanga ozaazise omuntu gazeese manya waliwo omuntu abba ideas zo kati ate bw'obanga gwazibba manya nti of course oli mukopa bukopi toli oligino totambulira magenda go waliwo abantu nga bali ekitambula nga akopa bukopi nga tosobola kukola kintu gyengaji kyalina kukola wabula nga ali mukopa bukopi ebyo bina just a waste of time okubba engatto z'abalala okuba ideas z'abalala ziyinza obutakolera nnyo mukwano gwange so olina okubeera oligino olina okutambula mu calling yo gwe nga gwe mukama kikyagala okole kyekirimu omukisa gwo ate abamu olota oyambadde siripa Fejo okutambula ng'oyambadde engatto ogenda ku mukolo olota oyambadde siripa mw'otambulira ogenda ku interview olota oyambadde siripa oba olota just weesanga oyambadde siripa otambula kwa njagala otegere nti olota oyambadde siripa manya si birungi nnyo gy'oli gwa kubonaabona gyakutawaana olota oyambadde siripa missing destiny yo shame kugamba hardship gwa kubonaabona disappointment olota oyambadde siripa mw'otambulira so tota kyoto ekyo ne sipa ne wezibanga mpya oyinza okuba siripa mpya n'ogamba guno mukisa gw'amaanyi ndi magenda gange waliwo olota oyambadde siripa kyoto kyalumu oyambadde siripa bukadde bulimu ebituli wabwe gwa kubonaabona hardship olota oyambadde siripa awo siripa za kibaliga siripa tezifaanagana era kisigala kye kimu ebikono byanyu mubadde akundaba nsigadde ndi brother Steve ne bagiyita the chosen generation fe tujja kukusomesa basaba batakusomesa fe tugenda kukusomesa so subscribe nga kona kade sharing a message ene tuke ku bantu bangi so baka abantu balabo oyamba kitwala ude bungi baida okola videos nga zino kitwali akantu katono nnyo clicking like kitayina kye kola then no sharing a message eno jabe ujiyamba ku kutambula no kubango yamba abantu bangi kola mulimu gwe gumungafe once again mubere bulungi tusikane ku video edako sigale di brother Steven mwera